Faith wa MC Katsi ebibye mukwano gwange si birungi n'akamu n'akeddagala agono n'agasingawo ngenziza okubeera nga ate nkutuusako essaawa eno yennyini naye nga mwasibye mutya mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe ensala emyoyo gy'abagenzi katonda ajumuza mirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates yes naye nga sinagenda mu maaso kansooke okubeera nga ate twagaliza munange Katrina Sangalyambogo omumbejja wa Buganda amazaalibwa amalungi ag'essanyu kigambibwa nti awezezza emyaka 22 era nga bambi tumwagaliza buwanguzi tumwagaliza buwangazi mu bulamu bw'ensi eno n'ebirungi ebirala bingi nnyo bingi ddala happy birthday Sangalyambogo so nga ate ebyo tubitadde ku bbali kigambibwa mbu Kaizi ono yennyini gwe tumanyi owaffe munnamawulire wa NBS era abangi munnange gwe baagala ennyo olw'engeri gy'akolamu emirimu gye emunaye ekigambibwa mbu asuddewo ttawulo emirimu gye egya TV bw'atyo n'agivaako era ono munnange n'ayolekera ekyeyo mu bwa Ssekadaama ge mawulire nno agakutte wansi ne waggulu essaawa eno yennyini ono nno munnange afaananyeemu Flavia Namulindwa ssaako ate ne Kapalaga Baby bano nabo jjukira omu yali mukozi ku rediyo ate omu naye munnange yali mukozi ku Bukedde TV wabula bonna baasuulawo emirimu gyabwe butereevu ne boolekera mu ggwanga erya USA kati nno munaye tumwagaliza mirembe mu buli kimu kyasazeewo okubeera nga ate akola ye bulamu bw'ensi eno bwe butyo olaba ekintu nga tekikuyisaawo nga weeyongerayo kwegamba life is full of opportunities ate tuliwo okubeera nga tuzigrabinga kyolaba nga kyolimu mu butuufu tekirina nnyo kyamaanyi kyekikwongerako n'ofuna opportunity endala ng'ate yo y'amaanyi ekwongerako mukwano gwange genda mu maaso teweesiba ku ekyo kimu wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku lulwo gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo bufumbo buyuga emirimu gyesibye wegamba otawanyizibwa endwadde ezitategeerekeka buli kizibu kyonna kyetuumye ku gwe butereevu Haji Mukisa Karim ajjanjaba nga akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran asangibwa wali Bujuko Mityana Road era osobola okubeera nga ate omufuna ku nnamba y'essimu 0778929141 ne ku mukutu ogwa WhatsApp butereevu kwali nnyo so nga ate gwe wenna yeetaaze ekifaananyi eky'omulembe na birthday party olina okwanjula olina mbaga kwegamba olina omukolo gwonna nga mutuufu weetaaga video ey'omulembe oba ekifaananyi eky'omulembe mukwano gwange aba Hypex Studios bo we bali ku lulwo bano basangibwa wali najja n'akumbi okuliraana Cobbins Motel era butereevu osobola okubeera nga ate obafuna ku nnamba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 butereevu ne ku mukutu ogwa WhatsApp ojja kubeera nga ate obafuna beekwate mukwano gwange tojja kubeera nga ate wejjusa yes so nga ate amawulire agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gabuna emitimbagano wano ne wali ng'ega Faith ono munnange eyaliko girlfriend wa MC Katsi ffenna tujjukira bulungi gye byatandikira omuwala ono yafulumya Akatambi munnange nga bali ne MC Katsi era nga bali mu nsonga zaabwe ezo ez'ekikulu Akatambi ako kaabuna emitimbagano egy'enjawulo era bambi bangi nnyo bavaayo buli omu n'ayogera kye yali ayagala okubeera nga ate ayogera mu kiseera ekyo era bingi byabaawo wabula eyo story neggalwawo wabula gye buvuddeko omuwala oyo yaddamu ate butereevu Akatambi akalala ne kabuna emitimbagano ng'alabikira ddala bubi nnyo era nga kigambibwa mbu ekirwadde ekya siriimu kyekyali kimuluma yadde ng'abantu abamu baavaayo n'omukulu MC Katsi yennyini yavaayo n'agamba mbu ayina omuntu wa Faith gwe yakubira essimu n'amugamba mbu ekyo ekimuluma si bulwadde bwa siriimu wabula mbu biragalalagala bye bimutawaanya era abamu bagamba nti bulwadde bwa siriimu si bwe bumusumbuwa wabula yali addicted to drugs era ng'ezo drugs munnange ze zaamutuusa ku mbeera eyo era MC Katsi bw'atyo bambi yakoowoola bonna abayinza okuba nga bamanyi amayitire g'omukyalo ono era n'oluvannyuma kye twaddamu okulaba ng'omukyalo ono akwatiddwa era bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro ng'Akatambi ako munnange w'okalaba wabula ate we tutuukidde essaawa eno yennyini munnange amawulire agali mu kutambula ku mikutu egy'enjawulo naddala wali ate ku Facebook ne ku mukutu ogwa TikTok kigambibwa mbu omukyalo ono Faith munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno ekituufu kiri nti bineno sigenda kubeera nga
mbikakasa kubanga tebinnakakasibwa wabula kyonna kyonna ekinaba kizuuliddwa ku nsonga eno butereevu nja kuba nkikuleetera wano wabula omuntu avuddeyo n'atubikira ekirungi akozesezza Akatambi era nange ngenda kuba ate nkakulekerako mu maaso kaawo mukwano gwange ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya ayogedde bingi era mu byo byayogedde kwe kusaba mbu poliisi eveeyo ekwate omukulu MC Kats olw'okubeera nga ate mbu yasiiga omukyalo ono ekirwadde kya siriimu naye ate tunajjukirwa nti MC Kats yavaayo bw'atyo n'atutegeeza nti ye tasiigangako omukyalo ono kirwadde ekyo waba kiina yakijja walala n'ate era yavaayo n'atukakasa nti yakubira omu ku bantu b'omukyalo ono n'amugamba nti omukyalo ono talina bulwadde obwo bwa siriimu so bannange ebintu tubikwate mpola butereevu buli kimu tujja kuba tukizuula naye nga amawulire g'okufa kwe gatusanze wano naye ng'ekituufu kiri nti mukwano gwange tekinnabeera nga ate kikakasibwa yes yadde ate wali ku mukutu ogwa Facebook ne TikTok batandise dde okubeera nga ate omukyalo ono bambi bamubika so nga ate ngenda kuba nsembyayo amawulire gano ekinajjukirwa nti Pastor Bugingo ye ekizibu nnyo okubeera nga abeera katuuti n'atayogera ku mukulu Bobi Wine kati nno munange omukulu wayiswa mufumbiro ffenna oyo ndowooza tumumanyi bulungi alina akatambi kalabikiddemu bw'atyo ng'alabula Pastor Bugingo era n'amugamba nti lumu munange bajja kubeera nga ate bamukyayirako awo ku chachi ye oba ku kanisa ye ku Canaan Land munange ebyo byagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera ku Bobi Wine abyogere nga nabo munange babyerabirako era nga babyewulirirako live sigenda kubeera nga ate njogera ebisingako wano wabula ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ako nako ngene maaso n'okubeera nga ate okekanya mukwano gwange naye nga goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawere amala mangi nnyo kati ngoyo Pastor Fere wanze nawulira Bugingo ng'agamba mbu obusirusiru obwo tebulina kye buyinza mukola kuki bwe tukeera ku makya nti tugenda kusabira wa Bugingo aso tugoba mu chachi ye ne tugamba nti ku Sande jja tujja ku chachi yo otulabeko ne ku bungi bwaffe boyinza okuba totuwulizanga tujje obyogerere ekisoddemu omuvume president waffe nga wetuli oso tugoba mu chachi eyo tujje tusabiremu kawo akataddemu ayekole statement affe tukufuke banulula nabe babayita banirule kwaffe tetujja kukuba ne tusobola okukyalirako mu ngeri endala yonna ate nga tujjukubulidde nti tusobola okujja netusabirako mu chachi yo ne tuwulira evanjiri ey'ekimalayo eyo gy'obeerako buli 24/7 damu oliyise mu kamwa kale eyo woningi njiwadde kati damu oyogere ekigambo nti Bobi Wine mu kamwa ne boonaba omwana ne boona bato omwana gwe ddamu okiyise mu kamwa anti babawo abasirikale babagamba nti mwe musinga kyaki etalina geeto oyinza okugamba abantu bonna gwe obuulira bya muggulu olinayo kuba olina abaafa gwe otasabira na mirambo oyo sebo musumba tugenda kujja busirusiru ugenda kujja busale yanno oyogera ne ku fada n'obeera eyo n'oseka kati ddamu big up alien skin big up alien skin omanyi kirungi nnyo oku appreciating a young talent big up lemezaamu ndaba nga zifight zeeyongedde again
Nga wenna atawaanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu. Tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa.